najja nemba wa amasomo abiri okuli erya surgical operation abade bang najja nemba amasomo abiri okuli erya surgical operation nasema nemba esomo libayita profiling kati to confirm nti surgical operation yabatiisa nnyo basindikako ne ba agenti babatulimu ne bagamba surgical operation obyogera kotya fe munupu tetujja because tubimanyi mwagala kuchankala yagwa ninga bali munupu bagamba babloga banaffe ne bavumira surgical operation kati bwe twakoze kye tuyita profiling abasirikale ba indigenous bagambye ntaife tugenda kuba muntu yenna tulina abazadde tulina abaana tulina emikwano tulina ba obi tulina ba ogi tetusobola kuddamu kuba muntu yenna okitegedde bulungi nnyo kati ono mu statement gyenjagala owulirize yerabidde nti minister wa internal affairs ne minister of defense bagambye nti kimenya mateeka omusirikale n'okwambala akakookolo nakugamba nti omusirikale yenna asasula omusaala olina okubanga feesi yerabikiddwako bulungi n'erinnya lyo kati balamu akugamba nti muhoozi yagambye abasirikale bambale akakookolo nga batyo oba profiling no profiling family zaabwe kitegeeza nti profiling ekola era ekoze kinene nnyo ne bennyini bemuyita abaana ba ghetto be bayambaza abajja ati buli omu basinga obungi badduse abala tebakyalabikana ku mukolo because of profiling njagala ko bataba comedy mwe nabakola profiling and I'm here to remind you Balama and the other government officials and state agents mwakubye enale mwakallo nemmanye kiri mu NRM mmwe baana mummanye kiri mu NRM mumwe mugenda kubi bantu basasi abalamu basibye nabagambye ebintu damulira byakoze n'abasajja bajja ne SFC bakoze kawempe ng'okimanyi ba senior politician baganye okujja ku TV ne ku radio okuwolereza NRM nga kyokka akaluke kawempe bade baspendize milioni 10 ze bilioni 10 nabakuba akalu nabawadde simple calculation akaluke kawempe bafira musebe moga nti balina abalonzi emitwalo 2 mu registers bakola ki zibawandiika wabula bano mu kigambo kye kinabagamba nti Museveni akosa gerrymandering mu politics w'ekigambo kibayita gerrymandering nti dictator akulietinga constituency na creating municipalities zino zimuyambeko okunganya obuwagizi n'abalonzi ku kyabayagadde naye at this time around Museveni yatenkalaza NRM newandiika abalonzi milioni 18 mu register z'aba member wabula milioni nga 2 ze balinako milioni 16 bonna baana ba national platform bakyuka yensonga lwaki mukaluke kantu bafunye abantu ku 15 ku mitwalo 2 kati milioni 10 balamu ne baneze bagabanye Museveni ne bagambye njagala sente zange basajje munzibidde banga mwankubisiza akalune munswaza sente zange nzaagala kyekyalese Misa Kabanda n'ayogera bitakwatagana minister wa Kampala senidde yetasobola kujja ku internet kuogera senindero zimere tasobola kujja ku internet kuogera nkusiba kubanga manyi nawo mutegedde mukona ku kifuji ku kisakaate kiri mu motoka y'emwendi ntudde seninde tasobola kuva mbwajja olenza tasobola kubanga wajire bwate mutube baba ngenda mbule kyagane embo okusakajja kati seninde tasobola ku kati bwe batudde bwe bati nga Museveni baganjala milioni zange 10 omuntu yekka yabadde asobola okugyayo omutwe gwe yasigaza okusaza ekkubo n'okubikula sikaati z'abakazi yabadde ayina kubeera Balamu Baluga hale kubanga yatwala portion enene ya ssente kati ye yaleese omutwe n'abeera ku Natasha Broadcasting Service ebigambo Balamu byayogedde buli muntu yategedde nti omugenzi Paul Kafere yaga nti amagezi gabagamu twesosse mugejjo kati Balamu tekyali muntu asobola ganti Balamu ategeera nedda ekituufu kiri nti Balamu tategeererako ddala Balamu tasobola kutegeererako ddala naku kuba ebigambo byayogedde
nawe bw'obiwulira oyinza obutanyiiga osooka n'oseka noga waawo ono omutwe gwa neighbor omutwe bamwazise mwazike bamuluga yasigalamu kasala kkubo oba sinakindi ayinza okubanga oluguudo lw'ebbakuli olwambuka ku Namirembe Road olwambuka ku Namirembe Cathedral ne lukyama ne lugenda eri Nankulabye nti awo yasibira wakati Nankulabye ebbakuli Mmengo awo ng'agwawo nnyo obwongo bwagenda no naye atakulekera nawe tumulekera njagala olw'ebigero by'omusajja ono bulungi nnyo wulira emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabe abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of NUP yali yakutusa obulabe ku honorable Nalukola ogwo mutwe gwa bbalamu gwe gwogera kankudiremu emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabe abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of NUP yali yakutusa obulabe ku honorable Nalukola kati njagala otunuulire host oli host naye abuuza ono omusajja omutwe gukola bulungi oba omukulu yagambye nti amagye agajja e Kawempe North gaali gagenze kuuma honorable Nalukola aba NUP obutamutuusaako bulabe oyo omutwe agulina agwetisse bwe tuvaawo yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati mwe mugenda kunyiiga naye omusajja ono yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati in fact muntu wakulaga nti takwagala natandika okulaga nti mufo ky'okutunuuliza kamera gw'okuba agitunuuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwenna obo ina family olina akwata kamera ngo ina gwogoba gwogenda okuba kiboko nakuba ekifaananyi nti olaba wakubya omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo so tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation. It would be very nice so era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo kuba oyambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo oko linda akole fujjo gwokwata right najja nemba wa amasomo abiri okuli erya surgical operation abade bang najja nemba amasomo abiri okuli erya surgical operation nasema nemba esomo libayita profiling kati to confirm nti surgical operation yabatiisa nnyo basindikako ne ba agenti babatulimu ne bagamba surgical operation obyogerako otya fe munupu tetujja because tubimanyi mwagala kucyankalira gwa nenga bali munupu bagamba babloga bannaffe ne bavumira surgical operation kati bwe twakoze kye tuyita profiling abasirikale ba indigenous bagambye ntaife tugenda kuba muntu yenna tulina abazadde tulina abaana tulina emikwano tulina ba obi tulina ba ogi tetusobola kuddamu kuba muntu yenna okitegedde bulungi nnyo kati ono mu statement gyenjagala owulirize yerabidde nti minister wa internal affairs ne minister of defense bagambye nti kimenya amateeka omusirikale yenna okwambala akakookolo nakugamba nti omusirikale yenna asasula omusaala olina okubanga feesi yerabikiddwako bulungi n'erinnya lyo kati balamu akugamba nti muhoozi yagambye abasirikale bambale akakookolo nga batyo oba profilinga n'okuprofilinga famire zaabwe kitegeeza nti profiling ekola era ekoze kinene nnyo ne bennyini bemuyita abaana ba ghetto be bayambaza abajja ati buli omu basinga obungi badduse abalala tebakyalabikana ku mukolo because of profiling njagala okubaza bakomedi mwena